إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد tumtendeza Allah subhanahu wa ta'ala msaba sokusasene mirembe kwa kitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abebitiibwa balungi barakallahu fiikum jazakumullahu khairan tukyagenda mu maaso n'ekitabo usulu ad-da'wa as-salafiyya ekya Sheikh Abdussalam ibn Barjas ibn Nasir al-Abdul Karim rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Darsi yaffe ewedde twabadde mu kukulaga introduction okwanjula okutonotono ku nsonga eno okulaga nti eno ensonga si nzuule okugikugirayo n'ebikolo bino bikulaga biidhini subhanahu wa ta'ala tubyetaaga era kyekimu ku bigatta da'wa entuufu da'wa ya nabbi sallallahu alayhi wasallama netugamba nti ebibinja ebyo ebyabula ekimu ku kabonero kaabyo nti tebalina bikolo byebayimiriddeko nti eddiini tugitambuliza ku kino nga batunulidde obujulizi mu Qur'an ne mu Sunna tebakirina wala obasanga bano bakola kino bano bakola kino bano bakola kino ne babeera mu mbeera efaanako bwetyo biidhinillah katuyingire butereevu mulamwa guno naye nga tusooke kulaba ebikwata ku sheekhe omuwandiisi w'ekitabo kyaffe kino ekirungi. Naam, faddal Sheikh Usama. نبدأ بترجمة. ترجمة للشيخ عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ترجمة فضيلة الشيخ عبد الكريم بن برجس آل عبد الكريم. اسمه عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم. اسمه ونسبه: هو الشيخ الفاضل الفقيه والعالم الأصولي النبيه أبو عبد الرحمن عبد السلام بن برجس ابن ناصر آل عبد الكريم. نعم. وانو أتلاقى من يقى الشيخ عبد السلام بن برجس هو الشيخ الفاضل الشيخ وجتي واتينغ يلي مكوغو مفقه الفقيه ne العالم الأصولي tugenda mu usul fiqh ne bikolo ebyeddiini ebinene yali musajja w'amaanyi mu layini eyo Abu Abdurrahman ibn Abdussalam ibn Barjas ibn Nasir al-Abdul Karim. نعم. قال مولده ونشأته وبداية طلبه للعلم. Naam, ayagala tulaga okuzaalibwa kwa Sheikh mu bufunze netugenda kuyita mu bufunze inshallah kuzaalibwa kwe n'engeri gye yakuliramu society bwe yakulira obulamu bwe yakuliramu n'okutandika kwe okunoonya ilmu rahmatullahi alayhi. قال ولد رحمه الله في عام 1387 بمدينة الرياض. نعم. rahimahullah azaalibwa mwaka ogw'olukumi mu 887 olwayo tuli mwaka gwa 1440 mu mmeka gy'emyaka emeka bukya Sheikh afa ekibala ekyangu emyaka egiyiseewo kuzaalibwa kwe si kufa kuzaalibwa kwe
yazalibwa mu 1387 naam 59 naam tfaddal yazalibwa Riyadh ekibuga ekikulu kati ekya Saudi Arabia era ekyo ekibuga wewatuula akakiiko k'abamanyi abanene mu nsi yonna kemuwulira hayatu kibari ulama okuli basheikh abane bemuwulira Sheikh Saleh Al-Fawzan Sheikh Abdul Karim Mufti Sheikh Abdul Aziz n'abalala bali Riyadh kibuga ekyo ekikulu ekya Saudi Arabia ne Sheikh ono we yazaalibwa era tugenda lawamu ku basheikh b'abanene mu kibuga ekyo naam. ولد رحمه الله في عام 1387 بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. نعم يمو kibuga ekya المملكة العربية السعودية kibuga ekya Riyadh yazaalibwa tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akume kibuga ekyo ensi y'obusiramu n'ensi zonna ez'abasiraamu Allahumma amin. وقد نشأ في بيت ديانة وصلاح وتميز رحمه الله منذ صغره بالذكاء والحزم والجد والاجتهاد. yakulira mu nnyumba erimu eddiini n'okulongoosa obulongoofu okufaayo kikulu omwana bw'akulira mu society nnungi efaanako bwetyo biidhinillah avaayo nga mwana muki mulungi. watamayaza rahimahullah mundu sigharihi bidhaka okuva wansi yalina embeera ey'enjawulo mu kuba nti yali akwa obwongo nga buggule mu kufaayo ennyo rahimahullah jiddi nga munyiikivu kuba yo ilmu yetaaga okuba nti omuntu munyiikivu. Ilmu tosobola gifuna mu raaha mu mbeera eryawo yaddembe la olina okuteekamu ki amaanyi. tamannaita an tumsi faqihan munadhiran bighayri ana'in waljununu funun. Omanyi yagamba ekyo twakikonako lwe nti omuntu weegomba okubeera ng'oli mumanyi osomeseza kino ne kino naye nga tewaliwo koowa kwonna nga irimu ejja kusangaawo weebakemu ozukke ilimu obeere nayo nnyingi nga njagala kubeera nga omumanyi bw'ati ng'oli awo tudde oba bulalu. Manyi agamba waljununu funun n'obulalu bulimu ebika ekyo kiba kika mu bika by'obulalu. Ilimu yeetaagamu okwewaayo. Baimma osanga emyaka egyo gyakulemberanga batambulanga n'agenda mu bitundu eby'enjawulo n'ava wano n'adda wano ng'anoonya ilmu. Bala abamu batambulanga anoonya hadithi egi emu ne beewaayo. Bonna amanyi abanene boogenda okusanga nti yalina ilmu ogenda sanga entambula ze batambulanga ennene n'okwewaayo okunene mu kufuna ilmu. Eno ilmu bw'oba wewaddeyo wenna mu kugifuna ofunako omugabo omutonotono olwo butya ate bw'oteweerayo ddala bw'owewaayo wenna okuginoonya ofunako kyofunyeko ekitono kuba teri asobola gikola ki kugimala. Olwo ate butya bweweesaasira kino oyagala tolina kyogenda kufuna kuyo. Kulaba nabbi Allah yatuuka omuga waqul rabbi zidni ilma. Allah abeere nti asaba Allah okumwongera ilmu nabbi sallallahu alayhi wasallam. Naam. فحفظ القرآن وبدأ يطلب العلم. حفظ القرآن ekyo kikulu ku muntu anoonya ilmu kikulu nnyo ku muntu anoonya ilmu okusooka okufaayo ku kitabo kya Allah Qur'an era ke kamu ku bumogo obunene mu da'wa yaffe Uganda abantu okujja okwagala okusomesa ilmu naye nga munafu mu kitabo kya Allah era owulira ku bituuti ayo olizasoma oba harakati azitaddewo wali kasira waliwo kino nga Qur'ani ki nfuddala naye nga yayimidde okutambuza ki da'wa. Ekyo kikulu nnyo omuntu agenda okukola da'wa kuba da'wa entuufu nga bwe tugenda okulaba da'wa ey'obusa eva mu Qur'ani wasookera ddala mu Qur'ani ne mu sunna z'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kati oba tofuddeyo ku Qur'ani da'wa entuufu egenda kuvaawo gedde kuba imma bonna ne Qur'an. Kati Qur'an hadith kikulu ku da'wa entuufu omuntu okuba nti ebyasooka n'abitunuulira be bamanyi bano abanene. Naam. وبدأ يطلب العلم وهو في 13 من عمره. Naam. Atandika okunoonya ilmu ng'ali myaka emeka 13 ali myaka 13 n'atandika rahmatullahi alayhi. Naam wadde ilmu si ya myaka
n'omuntu akuze walillahi alhamdu Allah atuggeyo teno ilmu mutagwamu amanyi nagawo batandika ku 13 kati ffe tuli mu 5 tuli mu 3 la eriyo abamanyi abanene abagasa umma nga ilmu bagitandika eno mu myaka bukulu ddala bali mwanamu nga bwolaba kasida amanyi gye bawaana ennyo ennungi mu sunna Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yagiwaana ne n'omuyizi we al-Imam Ibn al-Qayyim Muhammad ibn Abi Bakari n'abalala kasida ar-Ra'iyya ya Imam Zanjani rahmatullahi alayhi oyatandika ilmu nga mukulu ddala. Naam, kati ilmu si totya n'owulya nti bano 13 ate kati ffe tuli la gyonna emyaka osobola okukola ki era n'ekyo n'obuteegira nti nze nja gifuna mu bukula eri abamanyi abagitandika nga bato ddala. Allah subhanahu wa ta'ala n'abakola ki n'abaggoda ng'omumanyi ono bw'ogenda okulaba ne ku myaka kwe yafiira rahimahullahu tabaraka wa ta'ala amanyi bangi bagitandika nga bato ne bagasa. Era ekikulu ku ilmu si myaka osobola okuba nga oli muto naye naaba nga atagasa okugasa okuki okune olusi naaba oli mukulu n'atagasa. Naam. فلقي من مشايخه العناية والاهتمام لما لمسوه من فضيلته من علامات التميز والنبوغ. فلقي من مشايخه ekino kikulu kyeyajja mu maseeka be era ekyo nakyo kikulu baneku daawa entuufu daawa y'abasalafu naye tujja kiraba daawa eno entuufu tugijja kuba masheekha abeesigwa kuba maseeka abeesigwa betugijjako. Amaseeka abeesigwa tubategeera tutya? Wabaddewo amaseeka abalungi babaako be batulaga nti oyo oba okuba nti tusobola okubalabira ku bigambo byabwe n'ebitabo byabwe babawandiise edda byalinga bitabo ng'oluusi omumanyi tamanyiddwa nnyo era n'abamanyi tebamwogerako bingi naye tugenda obikkula ebitabo bye ng'okuva bwakibikudde qaala Allah qaala rasulullah qaala sahaba omanya nti ono naye bw'ogenda obikkula ekitabo n'osandika kusangamu Wakayima ne Wango gundi zika bwe lyatwala akanyama gamba ono yali seeka ki oba oluusi ogenda obikkula ebitabo ng'akunyumiza mu Lwera waliwo bwekiti omugga bwe gwagwamu kati mu bitabo ne mu misomo tusobola okwawulya kuno mayo ono nno yali kino oba oluusi ekirala naye nga kikulu be bayizi baseeko oyo buli bwolaba abayizi bakuyambako otegeera sheekhe yali bwati ng'otunuulidde abayizi be bakola ki bafulumiza bakuyambako okutegeera Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mathalan ne oba tomusomyeko nnyo birawo ne bakulaga abayizi be kikumalirawo malisi ne bakulaga ba Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi al-Imam Ibn Kathir al-Imam Ibn Abdul Hadi munna hadithi ne bakulaga al-Hafiz al-Dhahabi Muhammad bin Uthman al-Dhahabi ba'imma obatule bagenda okugamba sheekhe waabwe ogolooza kiseeka waabwe ate kibaki babakulaza abayizi bokka be yakola ki be yasomesa rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Mathalan Sheikh Abdurrahman as-Sa'di bwe yagala okutegeera obuzito bwe ne bagamba mu ku bayizi be Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin muyizi we mukulu oba okyabuuza Sheikh Sa'di yani Imam Abdurrahman as-Sa'di ng'omaze owulira Muhammad bin Salih al-Uthaymin oba ntegereka oba okyabuuza al-Imam Sa'di yani ng'olabye omuyizi omuki omuyizi we wahakadha. Kati kino nakyo kikulu nti ilmu okutunuulira bamaseeka boogenda ogikola ki gijjako n'okulaba nti ilmu eno ejjibwa ku bamaseeka n'omanya nti Sheikh Muqbili Sheikh we Yamani omusalafu ddala ne bakulaga ku bayizi be wadde Sheikh Muqbil tomusinkanyeko tomulabyeko naye ne bakulaga bulazi kubaki ku bayizi be nti Sheikh Abdurrahmani Sheikh Abdallah ne bakulaga bulazi kuki ku bayizi be okakasa Sheikh kyeyakola ki kyeyali rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kati ilmu kikulu okugijja ku baani kwa maseeka yene faida nkulu wano nti tekimala muntu genda bugenzi ku Sheikh Google tijajja okujja ilmu kubayo kati ejjuddeyo buli kimu kyonna kisuulibwa okwo ne abafere bamafiya bali okwo
ennaku zino kati kwe bali abateekako ne hadithi enfu ngeno wansi bagenda okuteekerako sahahu al albani ebyo mwabirabyeko oba gyebiri ne baleeta hadithi abamu ne bagiteekako rawahu al bukhari wa muslim nga teriyo nga bigambo bifu naye ngeno bakuteeddewo nti erimu bukhari ne muki kati tekimala kuba nti ilmu ogenda bugenzi ku mitimbagano ku Sheikh Google kuba Sheikh Google ojja kwesanga talina kyatamanyi nekyatamanyi tayinza gamba nti sikimanyi agamba gotaddemu ekifo talina ye Sheikh Google agamba nti ekyo kyo awanise takikola ki ayinza kulaga bulazi nti gotaddemu ekifo teekamu ekirala wahakadha kati ilmu ekikolo kye nambino Allah atugulidde otusobola obyeyambisa mitimbagano muneyambisa ennungi naye tukimanye nti ekikolo ku ilmu entuufu kutuula wansi w'abamanyi abo abamanyi abeesigwa betutegere ne tuula wansi ne tubajjako ilmu entuufu naam قال فاشتهر رحمه الله منذ حداثته بفطنته وذكائه ورغبته الشديدة في طلب العلم وتحصيله فتوفرت له البيئة الصالحة والرغبة الشديدة في طلب العلم. wano Sheikh ayagala kulaba kulaga ku nyanjula baku kutunyonyola ku bikwata ku Sheikh yayatiikirira nnyo kuba nti yali mu z'okufumu kufaayo ku ilmu eno neeno n'okufaayo okwo okw'amaanyi mu kunoonya ilmu. Ilmu yeetaaga omuntu okubanga alina okujjako okw'amaanyi iqbal tukivunle tutya Sheikh kwega okwewaayo nga ajja okwagala okusaasira mubiri n'ateesaasira ng'alaba la olina okuyita mu mbeera ey'enjawulo enzito okuba nti otuuka ku ilmu eyo biidhini subhanahu wa ta'ala. قال فاجتهد في طلب العلم وجد فيه وسهر الليالي. ebiro n'abimala ng'atunula kwata naddinga hakadha kufaayo okwo otulongo tuzze n'ositukamu n'otambulamu ddeeno nga ofaayo mu kulaba nti oyingiza ki oyingiza ilmu. Ilmu yeetaaga okuddiŋŋana n'oddiŋŋana bwe ba hadith aya kugenda ng'okola ki oddiŋŋana. naam. وواصل الأيام ومضى في طريقه قدما لا يرغب في شيء غير العلم. yafangayo naddiŋŋana nga okudda nga adda mu maaso mu kwongera ku ilmu nga kaweefube w'omunene ali ku ki okunoonya kumanya. ولا يريد شيئا غير تحصيل العلم فلا يكاد الواصفون يصفون شدة حرصه وإقباله على العلم والتعلم. abamwogerako bonna ekintu kibamutenda ekinene mu kubanga yali afaayo nnyo mu kunoonya ilmu ne mu kukola ki ne mu kusomesa ilmu. naam. وهكذا نال حظا وافرا من العلوم الشرعية. mu mbeera bwetyo Allah laba nga yamuggulirawo n'afuna ilmu nnyingi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. وكان يواظب على دروس العلماء. kino kikulu durusi ulama wogenda okujja ilmu kutegeera ba imma abanene abeesigwa n'ofaayo ku durusu zaabwe eno neeno. naam Allah atugguliddewo kati nti omuntu asobola okufaayo kuba nti atuule wali abamanyi ne mikutu gino egy'enjawulo n'omanya nti durusu za Sheikh ozigobera hakadha omukwomu Sheikh Abdurrazaq ayina bye yatugambako abayizi be yasinkana eyo baaliyo mu kyalo nga basoma ku Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. ayina ensonga gyera atusomesaako bwe yalavuunula al-adab al-mufrad ekya Imam al-Bukhari. kati Imam al-Bukhari mu kitabo ekyo ayina agamu ku mazambi ge yaleeta amanene ag'omuntu okudda mu kyalo oluvannyuma lw'okubanga abadde mu kibuga abadde waliirivu n'avaawo n'agenda kyeyategeeza eyo. kati Sheikh yalannyonnyola ensonga eyo abantu batera okubeera abadde mu kibuga ewaliko ilmu naddeeyo gyali nga teri wadde naganze kaŋŋende mu kutaasa edduniya ye eddiini teri wadde oba kusaala oba naye ng'ali eyo kaŋŋenime naye nga talina waafunira ddala wadde ku ki ku ilmu. eyo nsonga mbi omuntu okufaayo okutaasa edduniya ye adduka edduniya agitaase naye nga eddiini agikola ki agibisse. kati bwe yali Sheikh Abdurrazaq ategera ku nsonga eyo n'agamba okuggyako ku biseera byaffe bino singa odduka gy'oddukiddeeyo naye nga eddiini ye era ogenda sigala ogitaasa ng'ogisoma inshallah oyinza obutagwa mu ekyo. kati naawe ekyokuleberako nti alina mu nsi emu gye agenda otuuka n'asangayo abayizi babiri kumala okusomesa ne bamubuuza ebibuuzo naye nga ebibuuzo bye bamubuuza eyo mu kyalo eyo ng'ebibuuzo by'abantu abakoze eki abamulunguseemu
abatadde ebiro waliwo ebibuuzo ng'olaba si byaba awaamu abantu ba bulijjo ebibuuzo by'abantu ba bulijjo bibeera awo enkoko singa efa nga mbadde ngenda okusoma bisimillah ebibuuzo nga biri awo bwe bityo bibeera awo naye newabawo ebibuuzo byolaba nga omuyizi kati hadisi eno amakubo gaayo singa sitta tesinkana ne arafa nga ebibuuzo ogolaba byabaki kati sekagolola ebibuuzo nga bantu ddala baki omurayi Saudi ne Kuwait eriwo esinga obwangu buterevu ayinza okubuuza kati umura wetuba abagenze Saudi n'abagenze Kuwait umura kyesinga okubaye ebibuuzo nga biri awo bwe bityo naye ono agenda obbalaba nga abayize ebibuuzo ddala byamaanyi byayirimu kyava abaze ebbali ne bamugala ffe tusoma ku sheekhe Muhammad bin Salih Al Uthaymin oyo no Sheikh Abdul Razak yomu ku basomesa be naddala mu muzikiti gw'e Madina yamusomako nnyo era yatunyumizanga nnyo ensinkana ze Sheikh Abdul Razak nga basinkana ne sheekhe bwe yajjanga nnyo e Madina yamusinkana nnyo ne mu gundi ez'enjawulo kati nga sharuhu ya Al-Mimiya yagisoma ku Sheikh Ibn Uthaymin Sheikh Abdul Razak atulaga sharuhu ya qasida Al-Mimiya ya Ibn Al-Qayyim qasida nungi gye yatandika n'essanyu nga aliraga eri baganda be abali ku nzikiriza entuufu abali ku sunna idha tala'at shamsu nahari fa innaha amaratu taslimi alaykum fasallimu ati qasida Sheikh yagamba agisoma buterevu ku Sheikh Ibn Uthaymin yali musomesa we kati neyewuunya abayizi nti basoma ku Sheikhani Sheikh yafadda tajjanga kuna mu ggwanga eryo ye n'ababuuza mutya ne bamugamba nga baali bagula ebitabo bulungi kati nga buli kiseera balina program gye beeteerawo bateekako essimu yaabwe mu bbanga awo Sheikh n'asomesa eno nga webakola ki bwe bawandiika we betereezaamu n'agamba Sheikh okujja mu mbeera ng'eyo kati yakituleetera mu layini eyo ng'akulaga nti senga oddeeyo gy'ozzeeyo eyo ng'ogenda tambulira ku mbeera eyo ogenda sigala awo okubeera bamasheikh abalungi abamanyi biidhinillah naye bwe kiba nga ogenda kuddeeyo eyo bw'otyo teri ilmu odde mu mbeera eyo awo ebeera nki ebeera nsobi biidhini subhanahu wa ta'ala. Naam Sheikh Osama atanasoma naam waliwo ensonga gye ndaba nti nkulu okugiyisawo mu kiseera kino naam ku baganda baffe abafunye akakisa ne bagenda mu zi university n'ebifo ebirala efaanako bwe bityo naam naye nga beetooloddwa baawulama ne basoma mu jamia of course jamia ziina omugaso munene naam naye okutuula wansi w'abaawulama kirimu baraka ekyeyawulidde okubeera nga tebakoma bukomi ku university wamu n'ekyo nga halakaati z'abaawulama weeziri awo bagende masidi ya nabbi wonna bamanyi baawulama okumpimpi awo nga tekiyingirira budde bwabwe obw'okusoma mu university babeere nga baganyulwa mu bantu abo era ebiseera ebisinga obungi olaba enjawulo wakati w'omuyizi akomye obukomyi ku silabasi ya university n'oyo abadde asoma mu university n'avaayo n'agenda n'akola atya n'atuula wansi w'abaawulama. Naam Sheikh barakallahu fiik. وكان يواظب على دروس العلماء وعلى من يشعر أنه له منه أدنى فائدة طارحا التحيز والترفع وواصل وثابر. ekyo kikulu mu kunoonya ilmu yatuulanga ewali abamanyi bamanyi wadde ne wabali alina faida emu gyamusinga n'obulungi bwa eno ilmu okugifunaye yeetaaga okubanga omuntu akola ki abeera mwetoowaze naamwe oyinza okuba omuntu omusinga naye nga alina ate kyalina kyakusinga kyosobola okumuggyako oba ntegerekese asobola okuba naamwe mubeere ekutwalize wamu omukola ki omusinga naye nga ate alina kyalina gwe kyotakola ki otalina weetoowaze kubeera nti okimufunako kati nga twala ekyokulabirako nti asinga okumanya mu ummeno oluvannyuma lwa nabbi ye Abubakari radiyallahu anhu nga Abu Sa'id bwe yakiraga kana Abubakari a'lamana Abubakari yali atusinga okumanya naye omanyi ti waliwo ilmu gye yalinga tamanyi ng'agijja ku bato mu basahaba nga mathalan jadda senga maama abataliiwo maama wa maama ye jjajja
alina omugabo gwakola ki gwafuna mu ilmu ya mirath afuna mugabo ki as-sudusu kimu kyakumeka Abubakari radhiyallahu anhu yali takikola ki takimanyi naye akijja kubaani hamu ku basahaba ng'emyaka na miki mito oba ntegerekese bulungi kati ilmu yeetaagamu okwetoowaza oluusi olina gwoyinza okuggyako ebintu ebyenjawulo nga naama omusinga naye ng'olina kyoyinza okumukola ki okumuggyako twabadde ne sheekhe mukadde waffe sheekh Mazinga nga alina kyayogera ku mukadde waffe rahimahullah sheekh Abdul Karim Sentamu alina kye yatuwadde ku mbeera ze nabye yatuwaddeko ebyenjawulo naye ali musajja nga n'abayizi bano abatandika obutandisa abavuddeyo badduaati baba bagenda okusomesa oba bali mu kusomesa nga sheekh ajja n'akola ki n'atuulawo awo n'abeerawo naye onsobye waffe oluusi abantu abamu alaba nga tasobola kutuula mu gundi oyo musingo yasomera mu gundi yawa yasomera mu university ki ng'alaba okujjambu atuulewo takyali ku mbeera ekola ki efaananako bwete alina kutuula oba ku bantu wala ono oyinza okubaako by'oyiga nno ku ye oba okubaako ne byogenda okuwabula ku ye nga muzzeeko ebbali n'omuganda nno ensonga eno bwete n'obaako ne kyomukoze eki kyomuyambye oba naye okubaako kyakola ki kyakwongeddeko mu mbeera efaananako bwetoka n'obeeramu embeera ey'okwetoowaza ekyo kiba kikulu nnyo mu layini efaananako bwetyo naddala nti bamaseeka baffe kikulu mu durusu ng'ezo ddala sebaddeyo ya nnaku 2-3 kiba kirungi naye n'ogumiikiriza okubeerawo ennaku ezo owulirize ku bawali mu banno be muli oba ku ddaali erimu oba obasingako oba bakusingako wabeerawo embeera ey'enjawulo gy'ogenda okukola ki okuganyula oba ne gy'ogenda okugasa gye bali mu mbeera ennungi oluusi omuzizzaako ebbali kino nno kyegendereze embeera bwe kuba eno addiinu nasiha era kino nakyo kikulu mu ddaawa ey'abasalafu kubeerako oluusi wetwabaga nno wano embeera eno si eddaawa y'abasalafu wanne mu kuwabulaŋŋana okwo kubeerawo ng'oli wamu n'abantu abo mu layini efaanako bwetyo biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Naam. قال وبذل جهده في سبيل ذلك حتى نال في صباه ما لا يناله غيره في زمن طويل من علوم كثيرة. mu mbeera ey'okwetoowaza mu kufaayo okusoma ilmu alina bye yafuna mu myaka egyo emitono ng'oli ne mu myaka emikulu egigenza ayinza obutabituukako naye nga ye emyaka gye gyalira miki mitono ilmu neebanga ngazine. Naam. ولم يقتصر في طلبه للعلم على فن واحد بل قرأ في فنون كثيرة. teyakoma mu mbeera mu layini emu tiyasoma oba ilmu ya hadithi yokka oba aqida la yagaziwa mu gundi ey'enjawulo eno neeno era ekyo kikulu eri talibu ilmu asaana okubaako omugabo mu ulumu ez'enjawulo mu irimu ez'enjawulo n'omulaba nga mu lulimi afaayo mu layini ya aqida okufaayo nebimu ku byo Sheikh Abdussalam agenda bitulaga tufaayo ng'abasalafu ngu kino tufaayo ng'abasalafu ku irimu bweti tufaayo ng'abasalafu mu layini bweti agenda bitulaga إن شاء الله تبارك وتعالى. فقرأ في الحديث والعقائد والفقه والأصول والمصطلح وعلوم اللغة وغيرها. نعم. لما يزلنا علوم يزنجاول ينين فقه أصول الفقه مصطلح الحديث من اللغة. نعم. وقد ذكر بعض الإخوة ممن عرف الشيخ عبد السلام رحمه الله أنه كان يحفظ بعض المتون العلمية عن ظهر قلب. yali ebamukuba mumanyi kuba mwogerako nti mutuuno ezimu ez'enjawulo mu ilmu ey'eddiini yali nga azikwatira ddala nga ziddiŋŋana buddiŋŋanyi ilmu bwete bwe yeetaaga ilmu yeetaaga okukwata fahfadh fakullu hafidhin imam omuntu okuba nga oyagala okuba mukulembera mu ddiini ilmu yeetaaga ogikwata bal huwa ayatun bayinat fi suduri alladhina utul ilma aw Allah atulaga nti erimu wifuba byabo mu bifuba gikwata ginyweza kale omuntu ne bwe biganye nga takwata gezanga kunyo okuddiŋŋana ilmu mathalan nga matini ya thalathatu usul ebikola ebisatu nungi ngezo zikwata nene bwe biganye gezaako kale mathalan ogiddiŋŋana etuukenga wadde tuwagikwata mu mutwe naye nga bwe baba ogedde ku mbere ebigambo bikola ki obisika n'oddiŋŋana ne bw'ibanga omutwe guganye teguyingiza nnyo okukwata nga bweri nti ogisome
negezaako era okulanga ogikola ki mathalan bwe bagamba sittatul usul bikolo mukaaga nobidiŋŋana bwe osobola obikwata alhamdulillah kyekyo ekisinga naye wakiro osobola okusigala ng'oddamu kubiddiŋŋana mu layini efaanako bwetyo. منها بلوغ المرام للحافظ ابن بيالي يقواته بلوغ المرام. نعم للحافظ ابن حجر رحمه الله. بلوغ المرام يو بيمكو بيجوغرواكو انتي irimo hadith isuka mu 10 nezigwamu. Al-Hafiz rahimahullah yajuwandikira abaana be nga batandika okubatandisa babe okubatandikira رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. وزاد المستقنع على الحجاوي رحمه الله. نعم. والقصيدة زاد النونجي لين ياتي يا فقه لا الشيخ جي شرح الشيخ محمد بن صالح الوثيمين شرح النونجي من يدوا يا شرح الممتع يا مكدوا في الشيخ محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. والقصيدة النونية لابن القيم. القصيدة النونية نونج يا الإمام محمد بن أبي بكر من يدوانغا ابن القيم باقي ده الله ابن القيم ونتوق تصولو غامبا الجوزية وينو غوندي خطأ يقول الوانيوي بالدعاة وأولياء نيوليا غامبا ابن القيم الجوزية وتوا تولا غام الجوزية توينا غامباتيا ابن قيم الجوزية دواتي الشيخ دواتي nanti bwetugamba nti Ibn al-Qayyim al-Jawziyya tuba tubaawudde nkya nti kati ono aba afuuse muntu mulala kuba taata we ye yali Qayyim ow'essomero erya al-Jawziyya. kize kibuzeemu Sheikh ajja kituwa biidhinillah obudde buweddeyo ndowooza ntujja tutandikira wano biidhini subhanahu wa ta'ala. الألفية. نعم. نعم. والألفية في النحو لابن مالك رحمه الله. نعم الألفية من يدوا بنبي باكو لاقي مكو يتو الشيخ يالي أبي كواتا رحمة الله عليه شكرا طالب العلم وينوكو با يناكو بياكو تيمو علوم ويزاتي زين جورو. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضاه. بارك الله فيك.